Kali nikendeza abana botamana bakole fujo. Please, enough is enough. Mujja kulinnya omwana w'omuntu engatto mu bulago akaleko life ye komaawo. Walaso bajja kukusiba. Eno gavumenti si ya nnyoko. Walaso bajja kukusiba famire ye ine ebizibu ebigimala. Wizo yeeyiikira nda Windows yavadda ku nsi. Kamiyoni yamanye kadde ebigere mu lwazi. Waliwo ng'ategeera ayogera n'ennyoko. Ofuuseyo lekesi. Ekyokufunza kya buntu n'obusungu okumanya okukontrolinga kya buntu. Controlling obusungu teri mukungufu alwana lwana. Teri mutegeefu alwana lwana. Ojja kukuba omuntu akuyite mu ngalo azibuke. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amulabi bakondoza kwaniriza era tunabaza okubeera nga ojja okugoberera buli mboozi yonna tuteerayo n'okiraba ate n'otawulirayo ebigenda mu kubanga mubiraba nakatandikiraga tunaweza ati ennaku 5 naye ngakabeererawo yo era nga biragula Babuuzako mwena abali ku mukozi tubagamba Jeno bigenda mu maaso tugenda kutandikira ddala ndowooza okubanga zeribaawo kakalisa era saagalidde ddala nakulwawo kwetoloola nakukuba makoona olw'okuba nti ensonga zikwata ku bayimbi babiri ate ng'abayimbi bano bonna mukwano nalooleka ddala nti muntu omutuukago okubanga okuba mutuoti mu nsonga eyo oba oli awo era n'obubaka buyinza okubawuliriza oba apalaso ne alekiraddala zakatandikirayasaaalimakyali nja kubeera open nja kubeera lawudanduya tofa ku ntegera yange na ndowooza yange olina eyiyo manya abantu abamugera ne mulowooza nti ebikeja mutejafu you have your head a big head a empty head I have mine ngenda okwogeza n'okufunziriza nza okunafiya ngenda okwogeza okwagala bayibuli yetera tugamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe nemukkiriza mu Yesu Kristo born again. Ngenda kwogera as a family mother, ngenda kwogera as a family friend, manja family, ngenda kwogera as a ex-friend of the one. Ngenda kwogera okuva nga 3 ebintu bingi ebizerwange bano bakwale tubadde n'okusoomozebwa olw'ejjoogo eribadde mu nkuuka ya Ssaabasajja Kabaka bane Kabaka atuuka okwegana ekivugu kino olw'ebikolwa ebizerweramu bali bakifuba kya pati nga pati emu yakyefuga ya Nuupu era bakuba abantu obucupa bisente mala bakuba omwana omunanku olw'olw'okupakala ekintu kyenvumirira ekikolo kikyamu ennyo njagala obategeeza nina eggwanga liri secured by lino eggwanga lina ssemateeka kwelitambulira alina eddembe naye era ajja kunenya poliisi ajja kunenya security okuleka abasirusiru nabagamba lwoleka abasirusiru ne beefuga ensi efuga y'ensi security ewadde nnyo abasirusiru kijukira President Museveni yadde akola statement mwamuwudde mwenna yabadde brief naye yabadde ne poliisi mu statement yagambye balekerawo ogaba bail mapoliisi n'atuuka n'okugamba nti poliisi nze ngipulya yonna nze nkulya mu musirikale wange ekyo kitandikirewo yabadde order netandikirawo ekiro ekyo onali bonnakola mu kwogeraku yalagidde etandikirewo n'atuuka n'okugamba nti omuntu ng'asibiddwa emirundi 2 oba 3 taddamu kudda mu community omuntu yenna asibiddwa ng'ayitabye mu kintu ekikolwa ekyamasasi oba na byambalo by'amagye bakuteeke mu kkooti y'amagye byabadde bigambo bya pulezidenti wa ggwanga natuuse okugamba onale bonnakagwa nti si nze nkulya bajjaaki naye yogerako ne owekitiibwa Wilcome
wakitiibwa. So mu byonna lwaki njogedde kweri ngenda kwogeza okwagala, ngenda kwogeza omutima, ngenda kwogeza amazima n'okufumitira. Nsooka okufumirira ebikolwa ebyakoleddwa wa Alliance 100%. That is rubbish. Tosobola kulumba maka g'abanno gali mu baana bato. Tosobola kulumba famire ya munno. Tosobola kulumba bintu bya munno by'omanyi byabonaabonedde ebbanga. N'obitemagema ng'olaga omutima omubi, omutima omuvundu, ogwekko ng'olaga effutwa, obukyayo butabangawo. Obadde osobola okukola ebirala bingi. Otatematema motoka za munno. Kuba oli muyimbi okimanyi mwoyita okufuna emmotoka nga Range Rover. Bayimbi bameka n'abavuga Range Rover ate bamaze kubeba kakwabasi. Bayimbi babiri bane bebaseeko bazibajjako, bazibalimba wano mu gift bazibajjako. Bayimbi bameka bavuga Ford kiri kuli kodi Palaso awana Alliance. That is fact. Tali mwagala n'ate Alliance Scheme olina okumanya kiri kuli kodi nti nno oluyi Palaso lwe lwakukuba lwe lwakweta mu pako abantu bakwata ba sipas kitegeeza wantegeeza nti okuba kino so tuba twogera amazima, tuba twagala Alien tulimirire ku mazima n'obwenkanya. Essaawa eno mulabe wa Alien ye muntu amugana nti kyakola kituufu. Essaawa zino mulabe wa Alien nambe ye muntu amugamba nti kyakola kituufu. Teri muntu alwana mukunjufu, teri mukunjufu nga alwana. Osobola okumbula obulamu bw'olina ku nswalo eyo kositiru nga alwana. Osobola okumpayo ebikonde walawe nga amu alwana. Seka Yasini Sento wala mulayekonga alwana. Kote bafuna kusomoza si bantu si human beings. Ekyo kunyiga kya muntu anyiga. Omuntu osobola okunyiga. Naye ekyokukuba abantu si kya bulungi. Kikuddamu. Ekyali mu lubiri kyeyoleka lwatu kuba basooka ne bagamba nti abafa ngo balitwa. Muwanike muri sayidi ki. Abaana ne bakka mu baana. Mwana okutebe mu bbanga ne mulaba ki ne mulaba ki ne mulaba ki. Singa waafaawo omwana w'omuntu. Abamu tebalina amaaso gye balaba, tebalina amanya batakola ki. Singa waafaawo omwana w'omuntu tewalajjagaba muntu mulala era bagenda kwogera Alien. Kati gwayagala Alien olina okusetuwalinga Alien. Olina okumusevinga otya. Ng'omugamba nti abantu b'otambula nabo balekerawo okuba abantu. Decently twakasasula ssente enkenenke. Omwana gwe bakuba yatukwasa. Omwana Alien si yamugu. Bavuga ba Alien ebaamu. Yesiba mu Alien. Musobola okubuuza nti olinayo vidiyo yonna nga Alien akuba omuntu. Togirina. Olinayo vidiyo yonna nga Alien akuba Palaso. Togirina. Lwaki Alien ng'ombuuza? Lwaki oyogera okutoka eri Alien and Palaso? Do you have any video nga Alien Skin akuba Palaso? Do you have it? Do you have any video nga Alien Skin alumbe Palaso ku stage? Lwaki toka eri wakati wa Alien and Palaso? Because abavubuka ba Alien Skin leka twogere fact. Kubanga ne wano mugenda mu kooti temujja kufuna video ya Alien Skin naye gwe bajja otwala mu kooti. Wajja kusira. Obaita komanda. Yes, Alien yafuuka omukulembeze era mukulembeze ow'abantu abayitirivu. Alien yafuna obuganza obumuwalanya okuva mu bantu. Alien yeganga ng'ali wakati mu matiga oba mu nsobi ezitali zatakoze. Lwaki? According to situation. Tewali asobola kulaga banki ya Alien Skin ku Palaso. Ne lwaki toka eri wakati wa Alien and Palaso? Nabe funa twatajefu. Nawe wasopo muri kuna maule toka eri wakati wa Alien. That's why Alien yekanga exactly
alien yekanga ali mu matimuga mungeremu oba endala etwagala okukusika alien muganza kiritumbaaki tebasobola kumwagala bajja kumukuma bajja muwana ezo alien ayagatwala omusobo yafuna tewayagala alien kyalina kyakusula ng'ojja kuba n'abogeza kabampaana baako ndaba kerifinika yange ayogera oyayagala exnapis kutwala bakata bakubaga tebakyagenda ndabyeko nono bati ow'ebiribu naye ayogera alina ebizibu ebimumala oyo alina epaana ku ate n'empaana zalina ku alien mwali tusimanyi era yagenda atewa alien yagenda nga namyala apadde sente milioni 10 era okuzwala nga tukole kivu fe alien sikiri bamugana okulima tuli ne bamuteekako embeera naffe lusawo kifuwa ne tukyekolera mwagala katolodo bati yayogera balina bayogera kubanga kimanyi tebamwagala ko bagala muteeka mu matirika nga wola bapromota bamutadde mu matirika nina 100% endowooza yange egamba nti Crystal Panda yali set up. You know why? You know why? Gendo labe asking sasa nesa nikaja sana nisema hapo nisi olabe statement sasa ngena Crystal Panda agenda ngapi sana mkapita nake wakali nake wakali nyamka which is back to what I said. I didn't skin you, I'm going to give you a push out of it. I'm going to give you a in the friendship. You understand? It's not something that you do. I just want to say what I didn't skin that's what I understand. But there's more. Muda kanu mwezi ya kuibia na kubwele watu 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 set up barenda esawa ya leo promota wale kwa alien scheme even in architects ali mko alien scheme era mbali tukipa shit architects arunde plan hawana alien scheme kuka alien scheme ba mota nagende na basaba sede za yaga baki basina era zabali ali nati ko kupaka na kubira architects ndagira kwachi na mugamba architects kupaka so na mutane muza architects ko ni part of it na mugamba olobu mungi basaba sede kabaka ne prana ngena era kuinga bwere sede za architects ali yakaro mutabe yakamenya neti yasani kwa kwasi Ukizo mwanchi kuke badaya fanga. Ne kuke badaya fanga bajo. Echa ko bana chosi chiwagira. Sichiwagira. Sinwa mwana omu yafana asigala. Sayagala ali sikisi de kutalanga. Grande baba. Mato de água. Naquela waseka simu amenda obale okadewa ati ne kubitia msipesa kwa hivi ne kubamba sisi ndio kuna hali nzuri kaka uko hali nzuri lakini zogoyo kelako akasawa woka amune bekutangani kabele bakuru kabele bane kabele kabele ndalo soke simo ndakana kusika mukwate mu category ya nonsense simani wachi nonsense wabera manyikawo lisa de ale nsikinya kagenda kutero channo nabacho singa asanga abana bato watenga bakuru mwana ale kwata mala na afu tajera kwacha ya siri wa Afrika kwa ya wako sabio family family ngekuta wasema nazi pata simba kwa hiyo ni safi family ajira oya itaita bantu abawaka waka baswa ali nesikali kwa wako karibini kaja ona bato ona ita ona lebo mwesi kwa kona katokana mwe ona lebo mwesi nanga matendo mwande mulako mwesi basigala kutu yo kwa bakali first kubanga mukwana uko tosala kumugulya kitufu so you are not a friend indeed munonya likes na views ale ne mumagala ko masanyalaze kesaka ga masanyalaze ga ali yapa ne kulabo de waliwo nambira tujikola najikola tena kulabo kuba kubebe ku Bobby Wine Chameleone Sistanga wote mimi kuimba tekone makubwa pesa
nina ne kola baya kamera nyimubuza nina ya big size bebe cool nyimubuza nina ya pepe ya Bobby Wine kitenga sente tena kama ndi kuma all season stonza ni yako ndo nombala balanga buno wala buno kuyimba imbo ubulego butakotako butono wabule I'm not that class I'm class above nekula boza za amanyi sazi by then ngokuba na kamera noluyimba alenga bebanja big kulabo je nina na chance na bega yaitao baso na kama America na jidam ka switch mnaje anajua na mkana watu bandi na jidam atogezako kumba togezako kumba bila kutoka nina nekula bone ka switch omanaje na sai abajina watu na bajina mu music music tuamula wasichama chini mucho kule kwa kunira bwana na kufungira bakata abana bafuka bana bafungira bakata bakati mwaje moto kambaje music ali mukamini wano ali miskini bamusiba muntu ya pasende mutwaro musanga ido mzera babele muntu yanga ya pasende mzera amu ya tuwa milioni ya 40 getwawa bafana getwawa abantu bako ensambi omusango bali bakutadde mu high court notandika kukulira zifai milioni ana wadongo wayo meka singa ale nesazo ale ni bamu kwata mu wije mungu akabira kakalu ngana bunye nkebukala ngane bamu ale ndaina chako bade mukazi kwa bebenga wayo mwali mwaza mwarachi kufango ni wali wakalu esazo ndo basibale ntodda mu kubala bakabu muna bagala views na bagala extreme mu kulinya ye baba muswa agenda keruzira kwa bebenga awali mukufu kitangu erenga toyagala kugenda na bera bweto bajja kuba omwana omwe abasalire mu ngala afe abantu bangi tebali enjala ebaluma bano baba byokunywa gwe bano banako nenjala ebaluma awo na bawe annai eyaleero nka bajja kuba abaana balwawo okulya bajja kuba omwana ava Saudi Arabia yava mbakata mangenda kukumbuka ali mu pampa watondekeko babu osukuba na musukuma wanti nga kabyaga dekola naita bakutwale obulamu bwonna ale miskina ina abaana abato ale miskina ina mukazi ni mama we mwaba mutujja bagalo mwe bakako n'abala batejja bagala extreme views mukendeza kabapana ndisimu kabapana mumanyi ya mumvu ya nako so I'm a big brand, I'm a self-made, I'm a brand. I'm a Miss Trending, the toppest, the best one. trending center. I'm a trending center. Unaba na YouTube channel kwendeka kote kwa yasama. Baka mkolera views. Sasura mega. Bana baba sasa kugenda kwa account. Mone kama sikata sigarengo. Ali ni skin. Abakwagala bangi tomanya babi bakiramu ganga timu nyingi zikugaseeko buli ayina kagato leader yakagata pali buli group wale ba ali nembaleka bale 40 wao njoba tajatamba na bantu abasangayo baskopio ni bale bava mu gato ne bayiwa pali kile kya kitebe kya gato yuti ekiwanya ali ne kisoka da kuba top 10 kigenda kumukubya paka bamwalana bacheyo bacheyo tegeza sifa ali miskini yafuna favor from no yafuna simu kuyimba nnyo simu kulabika bulungi mukama namugolumwa omuntu ow'omukisa bw'ato bw'aba ayitawo otasubira nti ayitawo ale naja nafuna omukisa obutaliko bbala namuva naye omukisa gwe kano najja omukono ku palaso nakuba obi aliwe awe ensi yonna we yayimukira okudda paali bazani palaso ali muyimbi w'amaanyi kali ayo yonna yakoma palaso we yantegeredde ali we yantegeredde nti okukuba kibi ye natakozesa kukuba mwalimu ekyokuyiga natakolagana abaana batamana bokukuba kubanga palaso yajja kuba abantu okubeerera kuba mosabete bashiba basipasi bwe galokola namukola bwe yajjanga kwana n'okumututumulira okukayo kwali nga bayibye simanya amaaso dakiika 2 yamukubira era ne baagala okwetta lwelwamanyi abo baganga sita tewali ggwanga likulagwana nga limu baganga sita tunula South Africa
South Africa ine mirembe ndoni kusi akanza kutaya uchazali wa musi umuna memutamanya fuwe tumanyifa kana ne mukwa tegera bintu wanagana yo kukomera babukulu bande wa musi kuli si aragenda ku face South Africa Bambasa nasaliwa de South Africa ngaba kumakamenti bakomyonga bana kubali kuyimba wanatuza cheche abasiza musi ya Museveni ngeti ndiga usaya utandiko kuyimba ndagala nkugambe bigambo fumile chikole chako ndakubaliza era siwagia silo kwa bali silo kwa bali msikini nga basile sinda palasa nga kufa palasa akendezo kuba abantu chako akachiri kwenye bwa mateka wano basa abaka ba parliament wa Gambia alani sewanyana nasagiri emyaka emirungi nga abaka balamba bachikira constituency wa Gambia ezo panga ono yakutte Gambia ngazima sama sabwezi amuni muneze gotamu ezine experience onalumba abantu nga naye kwali ne face where is Uganda government where is Uganda government baze msana abana rwanda ile kwanga nakama chukwa yo future asoti wali abantu where is sexual in the future kwa tamane Gambia naruka makagomo baso yanyini wa NRA singa no kumita senga ndaba bakoresa biza bwenga babukira nuko nabo luyimba luyimbira agamba ya buli muntu akola LIA abukira ko byafunera exand fuels aliza kichike no muza mbaka buli muntu nakuma konta abantu baje bali kubobi wine natabagala no kwai bali yo kunonya amasanyalaze ndabeke bikutu mingi ndio kusoka kwa na bobi wine kwa na kula na kumutamu mujikebeleje babuja na kwa na bobi wine kwa bakabana na bana kubukira bani bani faboga na abantu twagala bagukula bulungi na gutandiko kumusabo ndo kumukomerera toba cyabe mukabele mikobera abantu banje bali kwali kanda masanyalaze ali ni skine mingi jalubikwa abantu bapalaso katajiri mukamera kisinga jamu bengalika sikwe kunako kwa kubasi amulumbye mirundi ne birundi okumwatakinga nokwagala musatawo natakomoko namukulyetingira n'obukerebwe buno obuno obusajja obutunulanga namunka obutunulanga obupowoko wala abayimba ebitalina abayimba ebyamazzi simanyani simanyi solo simanyi bawane alye bakunye wakawe so mubyonna palaso kyakola kikyamu ne alye n'abaana batamu nabo kibakola kikyamu kivumika kiseera ekyokukyusa life ekiseera ekyokukyusa status zamu okuwonera nti teri muntu alwanalwana alina value teri muntu akola ntalo alina value ensi eyina amateeka ensi ekulirwa omusajja omulwanyi tesobola kuba mono nonsense ate Uganda police security y'eggwanga yonna mbakubira omulago okugendera ebintu bye bayita ganga teams mwe muze mukulyetinga ebintu bino kuba Bebe Cool bakamiliyoni ne Bobi Wine mwabirabako wano Bobi Wine Bebe Cool bamukuba amasasi ne Cobra bamukuba amasasi batambula mu byuma dakiika bbiri kamera ameyisa amagulu dakiika 3 Bobi Wine agudde politically agudde musically Bobi agenda okujja mu politics nga yagwadda musically alala kyagamba bantu ngera yekuba dakuba kayihula yayiba Jennifer tugambire ku Jennifer simanyi obulute butwawula nga anoonya dda government gamuwadda ssente bakayihula bali bamuwadde omupolisi bamusema bakwete basobola bibagamba nga bwe bayimba obulute butwawula simanyi butuliro mwalonde gwayagala simanyi tugambire ku Jennifer nga bivevvenga ate kati bebyefuula mbe okuwagira Museveni kibinyi bebyamuleeta byennyini tete munyumiza na maziga mwote mungu ya nakumbu onaje bakoze kijamu tekuna mugwe mpagira kidamu bana bivuminga ali nikendeza abana botamana bako ne futu please enough is enough
mujja kulinnya omwana w'omuntu engatto mu bulago akaleko life ye komaawo. Palaso lekeraawo okujoga abantu. Manje family ne mujoza abantu ekimala. Palaso lekeraawo okujoga abantu. Lekeraawo okuba abaana b'abantu eno Uganda si America. Eno Uganda ya Museveni yamuye katasobola kukkiriza baganga sita mu nsi ye. Chibabu. Mbere ndakumenga kuba ndabira ndala na saizi okitewera unawera ojawera aneke kidaki wali ali wakulu w'amateeka tewali kisasobola kukoma eno gavumenti ya Museveni okulaba oba kwata abeesigye beerwana nabo oba bajja Museveni basiga balina ne muntu kati omugamba gino ebiwulenge gingangala kuyimba okuyimba kwabwani kuyambako okuyimba kwabwe kuyambako bw'oba olowooza tolina gwekolera weekolerera era tewali yakutuba mulimu ogwo ffe twali tulaba abanene emirembe ngala abasajja bano bayimbe babisa bawutaya bayimbye wano bakabuyeseroga bayimbye ozokozi gwasinga okuyimba bagwaliko basebata bayimba nga bakuba nakigonamba nakuba na musaye bwa byalo emusaye abujjuzi wano wakube ku ndogola ekiveera gwasamirira amanyira abantu temumanya nakuma temutunya namatako temugeza okumanyira jakubavuma bawanda amalusu mbanyumazi mwemuba temwagala kuwulira kituufu buli muntu asobola okukola ffe tulina eggaali zetugumira obudumizi nolaba ku musajja ng'alinga kitaawo naye nga zena akukyusa olwa mu second sezi nebalunyigira emyaka era totambulanga lokoti oti just nowhere otumala olaba n'ogamba n'ekiri kyokkuba abaana b'abantu bakubye abaana mu lubiri nga n'obutebe obulengera mu bbanga mugenda kukyegana bakubye baana bagundi ne bano bapromota babakubiddemu bakubye omusajja gubayita ali ku kitanda bamenyemenya amakulu yenna bwabo mwenna bawaga alien mumwagala bwe basiba alien temwali mwasiba alien akabira kaali kakabi nga naba bakyusa eminsimu tebadduseewo salabako omuntu akola nyina wa alien shopping meja salabako akola mukazi wa alien shopping nga n'okuyonsayonsa olwe banaamusiba omwaka oba naamusiba emyaka ebyo besatu so nga kintu kitono nnyo asobola okukyusa tulina tulina red top wano olengera red top wetereza wekka anana banakuba olengera SFC wekka nga tewali akulaga omuntu osobola okuba n'amajjeego zenna bannukirya wiponi bakuba newetereza ekyegwedakisa kukuba bakuba nampya kuba oluyi lumu weruti lumu nobanda amanya naye just akufunja bwati oyo kobula wa pepe kuba asobola okuba ekyalo osobola okuba yakala kobula ngakuba abantu wamanyi kobula pepe kuba atamane bodekadi naye kuba matale nasinga pepe kulo okwata show palasa asinga pepe kulo okwata show ezepeli balekerawo otama ne baganga sitanga bakuba abantu bakosa abantu bangi baleka abantu mu bulumi abantu babbibwa kiriko famude mu lubiri babbibwa bayisimukisa mumwaga anagenda okuddamu okugenda mu lubiri ukanagenda okugenda wagira muleka amazima gasigale nga mazima kuze basiba ali misikini okutera kasente twala ensangalikwesente zitwakoza ffe zona zona zaali zaffe naye bawulimanyi milioni 7 zagendera twagenda mukomera n'olwomukaaga nga wali ludda wagwa muwala Palaso bajja kukusiba eno gavumenti si yanyoko Palaso bajja kukusiba famire ye ine ebizibu ebigimala wizo yeeyiikira dda windows yavadda ku nsi kamiyoni yamanye kadde ebigere mu lwati waliwo ng'ategeera ayogera n'ennyoko ofuuseyo olekesi
ekyokufunza kya buntu n'obusungu okumanya okukontrolinga kya buntu kontrolinga obusungu teri mukumbufu alwana lwana teri mutegeefu alwana lwana ojja kukuba omuntu akuyite mu ngalo azibuke batolina ekigambo kyogenda kyona si mumubeera ku birayivu wakanya ojja kukwaterayo layivu ng'omukubi azirisi ng'afu kalo kyaswagnga katonda ayagala kuyisa bwakukolesa bakabakaba nze siina gwe mpagira ku mwenna abasaba mmanyi sirina gwe mpagira ku mwenna gyemukola kikyamu mukyuse change your lifestyle akabonero kaba kalaga nti tumukwalo ate change your lifestyle enough is enough nakasasula omwana yakuwa wano abaana ba aleni bebamukuba omusajja agamba alensipini aleni agenda kusimwa bagwe bosi banyi babawayita bali bamanyi n'amanya temulanya kye mungamba bangi kino njukira n'ekino waliwo omuyimbi wa Goodlife olwaliita Tadja eyafa myaka egyo nga bagyetanaba kufaanana nga bigakaawo tebasiba lwabadaba naye nga lwabadaba tesigyafa wabula omwali omwegolo naye lwabadaba bamusiba emyaka esatu ekaali yali yayitaawo omu yamukyawa nga bagamba watta naye nga tasiga message egyowereza obulamu bw'okuwanana bwagwakodde abantu balina ebirwadde byabwe abantu balina ebisiga ojja kuba omuntu abo wali akali olekeraawo okubanalwana ekisirusiru olekeraawo okwebagawo gasima omusoso okubeera banene mu ggwanga temulina bunene bwawo bunene buyamba na famire zammwe nabo naabo temwebakako n'ababebakako temumanyiira abantu kutuuka kwega kibabuulidde bagamba agakuwa muno ate baba babuulira owaki bwoba temusobola kwadivaizinga ngammwe mugende maaso gemukubanga zaali nkuba biki ekiteekesa ojja kutegeera lwaki ofisi z'amasanyalaze ziba ne battery yo nabadde sikamanyako ofisi ziba ne battery ziba ne generator ate nga zin'amasanyalaze ojja kutegeera nti ofisi z'amasanyalaze ziba ne generator zibeera standing okugeza nga temanga mukubanga nze wendi wano mbeerawo kusula moto bwewuliranga omuyaga kuba zikusiba ojjanga nokuba oliyo ojategeera lwaki alinga asatuunyi naye nga tuli kusula moto sobola okujja n'ogula emmotoka jamu ogula emmotoka empya Ayinza ne mugula emmotoka enene nga mugenda mu Christmas zone kati zibatuddemu temusobola amafuta naye tekusula moto okyuse empaka okuloka katono ate bakuwe n'essente mwaganze mu kyalo nga muleeta amaalo kati muzidde n'essente ziweddewo mutamugenda abasama abagala abaguze emmotoka nga temusobola mwagala kuddayo era gye temutunde naye nga gamba ekigambo kimu gwe muganda wange twala omwana kubuukya Nanti yangamba tebirina bujulizi naye mu vidiyo babulina mutwala abana bakubuukya ga kids wali ate wali Kids Paradise nabasanga banyonyi Bucha hotel and shoes. Omwana asobola okusulawo obuuzabuuza molini mbanga anasulawo namusanga abantu nga 10 kusinga omwekera abakozi abatunulanga ebigati mbeera kusota TV Monday to Friday Sumaloza Swinga abeerayo yabagamba naye olowooza nakyayinza ababeerako ne kusande service abeerayo ajeno ensonga yakunyumiza yakunyumiza yali agambye n'abiri yali agambye abiri bankuba musanvu Nikofuna abato kingi sawa leo yimbe nyimbe nnungi ennyo abantu bakumanya mu nyimba za laavu oyimba bulungi kati watandika kuvevemba oyimba nonsense
noyimba Kabugingo noyimba ono noyimba oli noyimba ebikoola Kalimbwe biwengulume omuntu omuyimbi kiraga muntu avuddeko oyina akabonero k'abantu abasiimuuse bwe mutera mutandikiza ne paso bulwala ba alien skin byabanene simanyi bino byabanene bajja kukubira oyita abanene ne ale nawuda agikoze dda bino byabanika simanyi ebyabanika bajja kukubira ate oyita abanene bino byabanika entero zade zamabala wacho zesewaka omuntu omuyimbi paso kamudagala kunyimba zarafu ng'ayimba bulungi kingisa abadde ayimba bulungi ayimba nonsense tadda kusoda wa Bugingo alinga ng'omuntu akabonero akalaga nti omuntu ayisa Windows afuddeko muve ku bantu ensi nkoowu ate ensi nyiivu ate osobola okukola Bugingo nga tamanyi afaana gy'alaga nerebekuba n'abatawala nti omusumbalosi ona gye bali nerako fifida kuli yali watalo nnyo ng'era akakanya bagina okukedde yaliko by'abantu bangi olwawalampa Bugingo yayita bamugoberawo kuluba Bugingo ku Sauti TV mukubanga lwamakage Flavia Namulindo yawalampa Bugingo waliwo gwe bayitanga Matovu omuntu gali ku TV eki omujjukira bulungi Matovu yakolanga songezo kyenyinza okwagala okumanya bapromota bano okubeeranga teŋŋamba nga weeyogedde mu bbanda n'enteekateeka eyakyeyo okubeera nga abantu baliranja omuntu gwemubirinda yali mutrick eno batrabokoda yali bbanda ekisinga okuluma mbayindi bano abapromota so babawaza bwerere kujja kukusitamako nakwegayirira kyali wange nakujja kuyinda era afunye sente nga mwezemuyijjako wano najja nakusaba ate omuyimbire ku bwerere bale nibayimbira bwerere byakyali kyayimbalaki omuntu aza kuyimbira yagayinja kujja obudde oyo trabokoza ye problem ekyokubiri wategeddekwewala ebinanja tobatimba timbako omu nomala mutimba olala timbako omu nomala mutimba olala lwaki obatimba ate nobateeka kulunga bonna banene kitegeeza waliwo trigger waliwo setup eyaliwo ng'ate ludde nga ntegeza kusiba alien tavaayo kumutta kiba kumuttemu bajjako omwana wa muntu akamane alien mujja kukimu ekyala njagala okugaba ba aptex promota muleme kufuka kizibu eri alien skin bwe mutera muze muttaka yagula mutoka n'okutta mwogera ebigambo ebirimu abavubuka bano mwogera ebigambo ebiteeka abavubuka bano mu depression mwogera ebigambo ebimbi ebitakkalyaza abavubuka bano simanyi mubalinako futwa mubalinako fitina bukyayi bwaki ogambe alinskin omubaniza emyezi mukaaga ogenda kuliisa ewuwe olinayo mulimu omulala gwomanyi gwakola ye gwobani nga yayingira bwerere mu nkuuka kale wadde bakuba abantu naye enkuuka yali yafa era wabaddewo okutereeza ebimu bano bankwadde bakoseza amaanyi baali ne waliwo okutereeza mwe ba aptex ebyabalema tosobola gavumenti n'ogamba mubanize for 6 months era n'amutegeka ogenda kuliisa ewuwe olinayo enteekateeka zotaddewo zigenda kusaale mwe mubisizza abantu basajja mmwe muzizza abaana mu bubbi n'okutulugunya abantu tosobola kukwata mulimu gwa muntu n'okuvangako bwoba nogata agenda ali awo akola mulimu ye ali akola mumanyi ali akola gyeyaki bw'ovuddemu omubaniga emyezi mukaaga manyi bati emyezi mukaaga nga batamu olunaku lumu lumamala okumalako just kale awa eremerera omuntu okwemalaku wano nibamukwatirako nkwati ogamba omuntu temwode 6 months nga tayinza yase muntu mwemutuukiddemu abalina bikolo bere okuba abantu basirika y'omuntu yaze kuyimbira bwerere naye niyitatuiza onazonamubaddeko embeera buli tivi ekoze alien nga mulinga muti mwamwekobera dda bw'atanaba kulaba buzibu alien bwayingiridde bw'olaba nga UBC ng'ekoze ppulire nga teri kukuba kino nkaddemu amagezi gazze gagamba bagezi bokka va ku bino ebitivitivitivitiviti bw'olaba nga UBC ng'efokasingiddwa okukola empulire
ngekule yote ni kusajia ni kukuba manya kalaba manya ki alien skin ali mu red light otagala kuogera mazima mukimanya ki alien skin ali mu red light batadde gano kabera mawe TV mainstreams mukuleka yabo kino nona sikwe alien skin zona esaba yano bogera kubyali mu ebogera kutemu lyakolebwa ku alien era tusema kuoche mmotoka era bagenda okutta abantu abasukka mu lukubi kubanga wali waliwo za masanyalaze waliwo emiti emmotoka emyade esobola okukola kana ekyetalo kyababa tebabyogera ku bogera kubyali bogera itakolwali ni munakuza omwezi wa meka leero kuzakola ttalo leero meka satu tuli munakuza omwezi satu nyattago mukyayogera mukyasate fast temulanga mulina obunafusi bantu mmwe bomu tama grafte mwamu tamayogera grafte rika monga 700 million grafte ni kuseni nina nayagala okubaya rwanina kama nyambechi nina nakutuka nali ni magala kutoka njina zita basakame muri babi umwana avayo nakuimbira kuwerere kyensaba abafango ni forest bafani bafango musoke muje mama alien yawo mukazi wa alien ne alien afuneko jabera azema ngomusajja omufu jasanga abantu ngena jayo nga office nga studio ngeri agana nabera n'abantu nembe nawumulako nese tuyite mbale nga bayibula nga bayiyo nga makumba satuyite nga abantu basatu bana batano enebere nga yebera ki office nekitebe na yakwata abantu abajekawo kimanya litaina sente mukuba embira bwerere yalina abantu bangi abamu yabaliisa kale abalaba mwagala bwagazi naera wali abafeewo alabawali tasobola kubanga ayinasi yakamama komera kati sente akyali ddala ayimbidde bwerere mukukwata muntyola tabeka mwogerako nebiri obusumba gali mu sente amukubusi waliwo ebintu ebinuma nga obira byaddala byakisibu wakuta time ya ali waji omati mwali seta Ana ebigambo ebyo gena ebyo na bandi badde mwetaaga okumanya ku nsonga ezigenda maaso wakati balaso ali yabaddewo omukano yabadde yali mu mukano nabwetaaga Mazino kugambo ate tujja kuddamu ate tusinkane omulundi omulala ate ku nsonga endala wadde ngeno tubadde tetusobola kireka egende bwetyo nga mukwano gw'ababiri yabadde ateekeddwa okubeera nga yogererako